Embeera Madada gye yabaddemu ne voice note esoose, it confirms Sauda Madada mukube. Ye Olivia Otaya teyavaayo kwogera kigambo ekyo. Mu voice note esoose omukazi confirms she was set up by the prison warders mu ba profile high criminals ne bakuba Olivia Otaya bye bizigire bye yajja nabyo mwenda mwabire bizigiro. So waliwo embeera enkyamu egenda mu makomera eri bakomredi baffe. Tugenze maaso kati tugenze Kigo eno party tugenze Kigo. Kigo ng'okubonaabona okuli eyo kasa meme naye Mukama Katonda mulungi. Eyo waliyo ne ttiimu ekuba abaana esamba. We nali nkyali Luzira omukyala bamujja Kigo bamujja Kigo ne bamuleeta Luzira omuwala yali wa myaka nga 28 nga bakubooli era mu Uganda yonna Kigo ina rekodi y'okuba paka kutta kukuba paka kutta. We baamala omukuba bakuba eri ekiko ne bakulaba nti oli mu state mbi transfer Luzira for treatment. Muwala n'afiira eyo. Maama we yali yeewuba buli nnaku ng'olwo baamukkirizanga okujja paka omwana we bwe yafa nga tulaba ne basiba omulambo nga tulaba ne baleeta ambulance n'etwala omulambo Mulago bagiteekako ebbaluwa n'egenda e Mulago. Kati gwe nannyini mulambo ofafaganira Mulago kugujjayo. Owulira eyo waliyo ttiimu ekuba era bakulembeze baabawooninga. N'ensangayo omukyala bamuyita Mamidaaya, eyo bamumanyi nga Mamidaaya Munyankole. Olunaku lumu enkuba yali etonnye, enkuba ng'etonnye okufa obufi. Ne wabaawo omwana nga basaawa yakuyingira, omwana n'ayita waase n'akadomola kayingire n'amazzi. Namugamba gwani ase n'amazzi nga mbagambye kuyingira. Kyali kintu kitono nnyo, kadomola kaali katono kakumuleka ase n'ayingire. Yamugalamiza mu mazzi mu kitabo ekyali awo mu kitaka wansi wa muyembe we batuula awo Ekigo Manju. N'amulinnyako engatto ku mutwe. Omwana saagala mwogera linnya bajja mucunya. N'amulinnyako engatto ku mutwe for 30 minutes. For 30 minutes omwana yavaawo yalwala. Akalwaliro ke kabi akatalina ddagala. Buli kyolwala mu kkomera bakuwa Panadol ne capsules. Panadol ne capsules ne Panadol zituuka ne ziba nga teziriiyo. Kakati ekya Sauda Madada boogera amazima baleme kugamba nti Sauda Madada yagwa mu kinaabiro. Bw'ogwa mu kinaabiro otandikirawo okusesema omusaayi kubanze clip nagiraba nga bamuleeta mu kooti. But I know what they are going through kubanga nange gye mbadde. Gwe nga toli associate waabwe already oli musibe ate ne bakuteekako akanyafa. Embeera mbi, buli ssaawa ne bakusongako omumwa, buli ssaawa ne bakusongako omumwa. Kubanga toli kabira yaabwe, toli associate waabwe, toyagala bintu byabwe bye bakola, awo ofuuka mubi, ofuukira ddala mubi. Owulira kati Sauda Madada kyayitamu tica nze nkimanyi naye kankubuulire kino nti tewali treatment e Luzira. Bw'otuuka bakuggyako musaayi gwa HIV. Ekyo bakyagala nnyo kubanga oluusi bakola celebrations kati nga 1st December bajja kukola celebrations. Gwanakkiriza okwogera nti oli positive oludde nabwo ebbanga era omira eddagala bajja kuwa sukaali, muceere, sabbuuni, ennaku
eri osanga abaana baterebuse ne babyogera nga tebalina balwadde wabula beetaaga buyambi. Okiraba olaba oyo Sise Namujju nze nali Luzira. Sise Namujju nga bamuseparati nga bamutwala maternity. Manyi maternity bwaliwo faaza yagirabirira, faaza kasajja kazungu ko kalabirira maternity abakazi abali embuto n'abaana abazaaliddwa Luzira. Kajja almost after 3 days ne kajja era tekakyakkiriza kuleeta bintu mbuka bikwase management ebigabe kabyetwalira direct era n'ekizimbe ke kakizimba kabyetwalira direct mu maternity. Kakati Namujju omukyala bwe bamuleeta ne bamuteeka wamu ne gundi ne Katanga yafuuka minisita w'eri. Katanga asula Musikibbe. Katanga buli munene gwe baleeta agaana nti saagala kusula naye. Lwaki Katanga agaana okusula n'abanene abalala? Kubanga Teacher Katanga yeekoza, talina bruises ku mutwe. Abantu be bakyala Monday to Monday, tebaliiko visitation day nga ffe abalala. Oyo Minisita Muhoozi lwabazze kulaba oyo Katanga ayina bw'amuyita. Ffenna mbwa batuggalira munda oba lunaku lulamba oba ki omugenyi we ate nga minisita asobola omulaba nga talaba ebizibu birala abakyala bye bayitamu. Kati Katanga naye yafuuka ekizibu, ayina ssente empitirivu, kyayagala kyakola. Katanga bamuwa room ku Sikibbe ye ku bubwe, yagula TV lwaguuga. Naye olunaku omusango gwe lwe gubeerayo mu kooti, abasula nayo abagirako TV ateekako bapasita buli ssaawa, teri kumanya musango gwe gutuuseewa. Oyo ye ekkomera lirye asala nawo. Owa welfare asiibaawo, akuba amasimu nga bw'ayagala. Tali nga ffe nti olunaku gundi woodi gundi ejja kuba amasimu ate babawa eddakiika 5. Naye oyo ye mukyala wa welfare. Abakyala abakola mu welfare balinga 2. Naye omu ayinza okusiibaawo nga Katanga ali kuba amasimu ge, abagenyi be bayingira, ayina aba Egyptians abamukolera, buli lunaku bayingira kujja kumukonsultinga, alinga ali ewaka. Abagenyi be bajja buli lunaku wa Katonda. Abeera muli agobamu abaana ababeera abalwadde nga bakaaba ekiro, ng'ayita omukulu ng'agamba bano abaana bankaabirira, nga bajjamu abaana abo nga babateeka awali uncomfortable, naye nga Katanga gy'ali eri ali mu mirembe gye, alya by'ayagala, ebintu bye biyingira nga bwe byagala, alagira nga bw'ayagala. Ekkomera bwe libeera n'emikolo akontributinga. Alright. Nda mu comment section mumbuuza Katanga yaani. Katanga mujjukira omwami gwe bayita Nsenge yali ava okukola omukyalo ono yali ava okukola is it that omukyalo ono yali ava okukola badoza husband n'amuggulira mu kumuggulira n'amutomera n'emmotoka n'amuttirawo. If I'm not mistaken doza yoyo bwe baserabidde okusinziira ku windows zange. Omukyala yatta bbaawe ng'amukonyesezza emmotoka ng'ayingira ewaka yoyo Katanga ndowooza. If I'm not mistaken, I'm starting to be corrected. Abali mu comment section mubadde mumbuuza Katanga yaani. Kati kuno mumanyi mulika abamalina information bulungi. Bwe banga si yoyo munterezaamu. Ne bwe mba nzijjukira bulungi ne windows zange yoyo omukyala yakona bba emmotoka n'amuttirawo. Bw'aba si yoyo mumpabulemu. Yoyo mbadde mubuuza yatta bba. Yo bwe baserabidde yoyo. Kati kubaka mikona atira okuggwa. Yabagulira tent, yabagulira obutebe. Oli eri yafuga mukyala Katanga. Buli kimu kimutambulira bulungi mu Luzira.
kubanga muyima, kubanga aina sente, kubanga y'omu ku bo. Byebyo tikya binaaba nfunye obudde obulala nja kubuulira ebirala naye aspa now Sauda Madada talina treatment gy'ayinza kufuna eri ate era ebyo ebyokusesema omusaayi waliwo koosi abo abakyala bakuba ebakulinnyalinya n'ago amagatto. More the information. Eri abagamba Katanga mulala whatsoever kyonna kikiri naye nga ali related kwa yo family. Kyonna mukitegedde bulungi nnyo bamukuba masasi mutomera nze nagwe nzijubadde njikuba nsenge walo ne Katanga bonna kikiri bonna bantu ba mu family ezo bebamu so mutegedde bulungi nnyo yeso lwaki nakoze forensics ya Katambya kati mumbala okulira ebintu ebyo. Ngenda bawa information naye kansoke malo basomerako olukala lw'abakulu abali mu police bonna mulyoke mutegeere mulyoke mwebuuze tubaga tuli under occupation. Then bwe malo kusoma manya gano mutagingire Kenzo mutagingire ne Nyamutoro mugenda kuulira tugenze mu maaso amanya agamazibu ga kusoma naye ngenda basomera eno buno bwe bukulembeze bwa Uganda Police era ne meeting zitula mu Runyankole stroke Lunyarwanda. Uganda Police leadership seems to conduct its meetings in Runyarwanda or Runyankole. Hear this. Nti obukulembeze bwa police bonna batuza meetings bayizo ko batuza meeting mu Runyarwanda oba mu Runyankole uliriza bulungi nnyo. The Inspector General of Police IGP Abasi Byakagaba yajikulira waggulu. Minister of Internal Affairs Overseas and Police Forces Major General Kahindo Otafire and other key directors in forces including State Minister for Internal Affairs Major General David Muhoozi yoligo bagambye agenda okuvisitinga omukazi. Director of Operation AIG Frank Mwesigwa, Director of Criminal Investigation Directorate CID AIGP Tom Magambo naye Munyarwanda, Commander of Field Forces Unit FFU Inspector General of Police John Nwagira, Chief Political Commissioner the Inspector General of Police Umbarudo Bamunoba Oyewali, Director for Fire and Rescue Services AIGP Kali Fahadili, Director of Research and Planning Inspector General of AIGP bamuyita twarugahuka manya mazibu nnyo. Twarugahuka Erasmus, Director of Human Rights and Legal Services CP Dina Charisimire, Director of ICT SCP Felix Bariomwesachi, Director of Traffic and Road Safety Noawine Lawrence, Director of Traffic and Road Safety Norman Musinga, Deputy Director of Crime Intelligence SCP Charles Asaba, Director of Police Health Services Dr. Biaruhanga Moses, Director of Human Resource and Administration and Management AIGP Jase Kamunanirwe Mugawulide, Director of Public Relations ACPA Lushoke Kitumwa. Note, AIGP stands for Assistant Inspector General of Police. SCP stands for Senior Commissioner of Police. CP stands for Commissioner of Police, and the SCP stands for Assistant Commissioner of Police. In a country which has more than 50 constitutional, in a country which has more than 50
constitutionally recognized ethnic groups, tribes only seems to be capable of occupying public offices. No wonder it has turned into a partisan service governed power. Muchitegedde kyetuyita occupation. Tugenze maaso. Omukulu Kenzo mumwetegereze nnyo ng'ayogera ebigambo. Jjukira naye wakawo mentality mwamutegeera kati tekyaliko question mark. Baada bamujjako ka interview n'ayogera ebigambo ngenda kusanyako eddakiika 2 then bateere voice note oba voice recording yali nkinze nga banegotiatinga engeri Nyamutolo gy'agenda okufunamu ekifo ky'owana opposite. Bwe mmali biro ntugende ku part 2 ya video. Ono yabadde Kenzo ng'alobootana. So for example, Mukamyufu akawedde akennebbi incumbent yali namba 2 twamusinga obululu emitwalo 4 namba 2 Honorable Fiona Nyamutolo yamusinga obululu emitwalo 4 kitegeeza owokubiri yamusinga owokusatu yamusinga bumeka kuna yamusinga bumeka. Hold on, Kenzo. Ogambye mukalwa akawedde. Mukalwa akawedde wali Nyamutolo. Nyamutolo yali mukazi wo. Nyamutolo azze wano recent nga tugenda mukaluluka. Nyamutolo yali mukazi wo. Lwaki obuzaabuza abantu? Bwe bakujja ku interview nga mubaaki nga kiri ekintu kyengenda okweexposing olwaleero. Mukalwa akawedde wali Nyamutolo. Mukalwa akawedde wali Nyamutolo. Tugenze maaso kankabaddize muwulire reasoning capacity ngenda babya. So for example, Mukamyufu akawedde akennebbi incumbent eyali namba 2 twamusinga obululu emitwalo 4 namba 2 Honorable Fiona Nyamutolo yamusinga obululu emitwalo 4 kitegeeza owokubiri yamusinga owokusatu yamusinga bumeka kuna yamusinga bumeka kyonkikulekedde wamaanyi nnyo yali unopposed from the word go teri muntu yenna yali ali willing mwesimbako Nuupu nezanya politics gweri mukuzanya kati nga baagala ekintu kya Nyamutolo kikolerako amawulire nesente za nominating omuwalo emebazimuwa oshegera okusinziira ku gempulira oshegera kakati bwebagabanga agemunku bwebagalaga. Kenzo ogambye nti from the first day Nyamutolo yali unopposed. Naye Nuupu nga bwezanya ebyobufuzi byayo nereta candidate nemusimbawo nemuwa ne sente. Kati ate ogambye mukazi we yali unopposed. Ate n'ogamba Nuupu nga bwezanya ebyobufuzi byayo yaleta candidate nemuwa sente nemunominating ekituufu kyekiwano. Kenzo amazima ogamanyi. Watuuka ng'oli frustrated nga bw'eri enkola ya Museveni banne ne bagamba eno embaata ya neti kabuzi eyinza okudduka katugikwase omu ku bawala baffe abere naye tajja kusobola tuddukako. Ensonga lwaki Kenzo okyalemeddemu NRM si lwagamba nti ojagala mazima ogamanyi. Bakukwasa Nyamutolo nga kontrola era yakukontrolinga tokyasobola kudduka mu kintu kye bayita National Resistance Movement kubanga bakukwasa omu ku baana baabwe akukwata entegetege oleme kuvaawo. Ekyo naawe okimanyi bulungi nnyo. Gogambye mbu National Platform yazanya emize atoga mukazi oyo yali unopposed from day one. Aye n'ogamba Nuupu ezanya ebyobufuzi ate naleeta omuntu ne munominatinga. Bwe mala omunominatinga yavaamu atya. Mbadde nga Nyamutolo yakola bino ebigenda okuddako. Wuliriza. Pay attention to details kweno call between ab'ebyokulonda ne Nyamutolo n'aba NRM. Pay attention to details. Ono Nyamutolo nga bakola olukwe. There are certain things that are limited for candidates. Yes? So that is where my concern is. So my
best preference would be not nominating, so that it's clear that she's unopposed, and during that period, mobilization for the president, and then me as a candidate, I can do whatever I want for the people without any speculation of media. And I know, I am very certain, Nyangati Moku be jumping to try and take me on the legal path. Because one, I'm a national figure. Anywhere that my campaign is being followed by the whole country, not just maybe. So any opportunity that someone sees to make money, they will jump at it. That is my only issue. That second option of nominating. I'm not campaign. Okay, sorry, under the one of she cannot nominate. As long as dog war room, Kaka is dog war room. That's a nomination because nomination now I think that's what I'm saying. It's the body very shallow, Madayani Umbre. Kyle and Wapa the rule is not watching anybody who will be wild for the soup. It's a lame go there. The end nomination, who came an over here. Pay, you will pay money. The best option until we have a nominating boy and everything. Then two, getting back to supporters part. Kichiwa Chamo. She can only stay here and one was sponsored to move where she took us off. Can the end they can have her. Now much of all of them, I see the song waiting and Kawoni, Lange, we are at his off, you better. She can say I'm song. And that will be the parent. Supporters, okay, it's okay. They were generally 2031. The end opportunity, my child, to Kumbukan is. I think Doki Bank supporters parade, that one we shall leave to you to manage as they come. Because we're a politician. So Kenzo owulidde ebintu bya mukazi wo n'enteekateeka bwe yali ffe tetulina buzibu naawe mukyala Nyamukenzo tetulina buzibu naawe mukyala Nyamukenzo kuba kati sigwe mwami Nyamutolo ye mwami gwe baakuwasa ne bateeka wali waliwo oluyimba lw'abasudde lwe bayita mukyala Kandida va ku Juma akusukkiridde kati mukyala Kenzo Edrisa Musuuza mukyala Kenzo munnange baakukwata amavumbavumba n'ogenda ne bakuwasa n'otuula mu ddya beera mu ddya bulungi nnyo kkalira si gweyogerera National Reverse Movement baakukwasa omwana wa First Family bakumanaging bulungi nnyo ojja kudda mu understand ojja kutegeera ng'obudde bugenze bali tomanyi operatinga kati gwoda otandika okwogera bitakwatagana ku national platform ng'okimanyi mukazi wo yakozesa Electoral Commission n'aba NRM okugjamu candidate wa National Unity Platform nga mukimanyi bulungi nnyo ne ba community leaders baabuuza ne video bazirina ng'abantu bagamba nti baamusayiningira bagamba tebasayiningira nga Konya Mutolo aleeta obukakafu bulaga nti candidate gwe bajjamu yali talina mikono mituufu nga teri kintu kyogerwako owulidde ssente bwagamba nti she was going to pay the money and everything will be controlled ntagala bigere in public kubanga she's a public figure ajja kubeera abantu bajja kutegeera bingi nnyo kati mukyala Kenzo Edrisa Musuuza beera mufumbo bwo nga baakuwasa bulungi nnyo kirabika gweyoza n'empale z'omukazi era simanyi kiddako naye wonooviira mu bufumbo obwo mukulu ng'obonyeebonye wonooviira mu bufumbo obwo tola nti wabonyabonya leema wonooviira mu bufumbo bwa Namutoolo ng'emba ogiyita nwa ekyo nkikubuulidde gwe siruwala bakuteeka mu kamera ekisooka laamu w'omutono Kenzo omanyi waliwo ekizibu kyende mu bannayuganda basinga obungi olibo batamanyi nti laamu mutono yani batagendanga mu kamera Kenzo laamu w'omutono nnyo speed obongoboko budriving ebigambo laamu mutono nnyo naye sikunenya mwenna abali mu kategule eyo laamu wa mutono nnyo okutegeera nti mutono bakuwe microphone wandibadde owala ekigambo kye bayita media wandibadde owala ekigambo kye bayita media kubanga olwobeera mu media oyokya era oli mulungi nnyo ng'osirise oli mulungi nnyo ng'okutte enjogeza ng'oli mu kuyimba ebintu byo
bye system volongoto bwe tachosobola kuyimba biwoba tosobola wayimba system volongoto system yavaawo oba wayimba biwobe ebiwobe byavaawo oba mukulu nze nkugamba weewunzise ojja genda okuva mu bufumbo nga tovudde wadde ekikopo ekya plastic ekya naisoke ekya mukwano nze nkubuulya kati simanyi ani awunzika munne ani ayalira munne obuliri nenze kyemmanyi gwe ne ka video ke nalabako nga muli ku buffet ng'omukazi agamba gwe dozongera nogenda okwata essuwaani mu Buganda wadde tuli mu kifo kya lukale omukazi eyatuuzibwa n'abuulirirwa akwata essowaani 2 n'ayita bwa ne mugamba mwami kino n'okirya n'asooka asina mbaawo emmere n'amutera ku mmeeza n'amugamba mwabituula olye nange kandeete akakazi kagamba keezo zungira muri epalipe genda oleete essowaani wali weeserera emmere musajja tugenda okulanga atambula asojjoka ne ngamba gwe buno bufumbo bumanyi gwe bakusiba ku ggalo lingamba laasosika muddo ojja kitegeera gwe nkuvuddeko sijja kuddako naye nga bantu mutegedde oyo ekenzo n'obufumbo wali obufumbo bwagala mutta lwakuba tasobola kyogera obufumbo bwagala mutta ekimwambaza galubindi si lwakuba nti ali bulungi obufumbo bwagala mutta awo tuvuddewo bwe tumala okuvaawo katuka tugende mu paati 2 eya vidiyo tuludde nyeeri katugende mu paati 2 eya vidiyo kati kyenjagala musooke mwetegereze nnyo ku nsonga zino wammanga before nga sinagenda eyo njala otegeeza bannayuganda mwenna ne minisita wa wax mukulu Jeno Katumba Wamala mukulu Jeno Katumba Wamala Masindi Port erina obuzibu abaddukanya ekidyeri kya Masindi Port bafuuse babbi Masindi Port n'ekidyeri ekiriwo ekidyeri kya bwereere wabula abalimi ebintu byabwe tebikyatambulira mu mudde ebintu ebivunda nga ba operator b'ekidyeri ekya Masindi Port ekisala okudda mambuka bagufudde muze okujja okuba na Uganda wakati w'emitwalo 3.5 atayina mitwalo 3.5 okusaza okuzza mambuka okuva mambuka okudda eno mu Basindi tokyasobola kulinya kidyeri ekyo ntegeeziddwa kuba na Uganda bali mu bitundu ebyo nti mwanguwe ng'ekiwunta kinasamba ddagala ekidyeri kyafuuka kyabafere bakusasuza emitwalo 5.3 atagirina ennaku zino abantu bamalawo n'ebimera byabwe ennaku 3.2 nga tebalina ssente zigenda kukola ki kusasula operators abo atayina ssente kyasobola kulinya kidyeri ekidyeri kya Masindi Port mukulu Minister of Works Katumba Wamala abantu ba Masindi ku Masindi Port bakubira omulanga ba operators operator b'ekidyeri bavuzi b'ekidyeri bafuuse babbi ekidyeri kyabwerere kati atayina ssente asobola kirinya njagadde nkugambe otegere bulungi nnyo ensonga zino mu kuba amasimu tegeze bopaleta badde batambuze bana Uganda nga bwe kibadde kubanga basasula omusolo ebimera bya bifiraawo nga tebagenze nga bo abayina ssente abakulu ba gavumenti n'abantu bannenkanamu bakola ki balinyise ebimotoka zaabwe naye nga ba citizen basasula omusolo tebagenze ku kidyeri ekyo ng'obudde bayiseeko footage nandi mutadde naye ajja kuleeta obuzibu footage musirikidde naye nga gundi mukulu Katumba Wamala kitegere nti ekidyeri ky'emasindi oba kitwa Masindi Port kifuuse kyabafere abantu babajjako ssente naye nga ate ekidyeri kirina kubeera kyabwerere awo tuvuddewo kati mwalabyeko Serweiso the same time Nareiso nga yambadde kala za National Reverse Movement nga agamba nti okulonda emyaka 5 mitono nnyo kati batuteeke 7 ba mu 10 Serweiso oba Nalweiso twakugambye ova mu bintu byakalulu biveemu naye ogaaniddemu kati Serweiso statement z'okola tozimanyi wageziraga bwengata statement zo badde oyogera bwe kiriwo mwagala kujjawo okulonda tukimete kuno kulonda okuyinza okuba kusembayo naye Serweiso oba Nalweiso tukulabula mukole ekigambo kimu mugambe nti okulonda kuvuddewo ssente muzizeeyo zikole ebirala teryagenda kayana so Serweiso oba Nalweiso bwati bwe yayogedde wulira bulungi nnyo Bere mpozi kati kyendowoozaamu kati nze natandise okuwakanya emyaka 5 myaka 5 papa nga giweddeko nga bakomawo nga tugenda mu ggwanika nga tunoonya ssente ez'okuddamuko nze ndooza gyandibadde 10 era singa mbadde neesimbyewo nze omukono gwange gwandibadde guga nti myaka 10
bwe gigwako ne tunoonya 10 empya. Mumulidde gwe mutego gwakozesa okusala ekkubo n'okubala ssente. Yoyo Sserwayiso nkaddemu. Ngene mpozi kati kyendowoozaamu kati nze natandise okuwakanya emyaka 5. Myaka 5 papa nga giweddeko nga bakomawo nga tugenda mu ggwanika nga tunoonya ssente ez'okuddamuko nze ndooza gyandibadde 10. Era singa mbadde neesimbyewo nze omukono gwange gwandibadde guga nti myaka 10 bwe gigwako ne tunoonya 10 empya. Wattu ate leero bw'oyambadde seppeewo ofaananidde ddala Sserwayiso lyaddala. Leero bw'oyambadde seppeewo you look to be a man. Leero bw'oyambadde seppeewo ofaananidde ddala abasajja. Leero omusajja super tolimu nti Nalwayiso era leero ntegeedde nti obadde Sserwayiso yayogera. Bw'oyambadde seppeewo ofaananidde ddala abasajja. Muyinza okulowooza nsaaga. Bw'oba olaba ki oyo mukazi musajja mwaye muwakana nnyo kikyo kipoozinze. Sserwayiso leero afaananidde ddala abasajja. Gwolowooza oyo mukazi omanyi yeebuzaabuza she's 2 in 1. She's 2 in 1. Leero afaananidde ddala abasajja. Leero afaananidde ddala abasajja era bw'aba ayogedde mumule bulungi nnyo. Kati bwe tuvudde awo waliwo ono kazini brother wa Janet Kembabazi. Kazini brother yayogedde bw'ati. Kazini brother yagambye bw'ati. Mugende mbagamba abo abatukuba amayinja bakyagula nti mwali bakufa naye lwa NRM mwawona ne mukula. N'olwekyo njagala bagamba mugende mbulira abantu amazima nti abantu baali bakugwawo naye NRM ne President Museveni ng'agigayidinga y'ensonga lwaki weetuli. Kati oyo kazini aliko oluganda kugenda teyagambye bw'ati kankuddiramu sigenda bikwogerera kampulira ono bw'ayogera lwasande bw'ati bweyogedde. Mugende mbagamba abo abatukuba amayinja bakyagula nti mwali bakufa naye lwa NRM mwawona ne mukula. N'olwekyo njagala bagamba mugende mbulira abantu amazima nti abantu baali bakugwawo naye NRM ne President Museveni ng'agigayidinga y'ensonga lwaki weetuli. General Sande kana akaloboozi oba akatambi kano kajja kusanga nkulamusizaako onyo muzezedde ensanga bisibe era nawe nanyini kabiyo etambula ate kyasobola dde okugoba embaata mu compound y'okulonda amagi. Simanyi ogwo omutego badde okozesa okuva mu myaka gye baakuzaala mpaka olwaleero. Manyi tugaa nti mukadde magezi nga n'embuto wagalina era bw'oba osiri wadde mu bukulu kitegeeza n'embuto wali togalina. Seewuunya kubanga bw'oyonka ente nga kuliko obusa oli osigala olowooza nga nte. Twagala kubooza mukulu kinvinvi owaaye eggwanga mwalisuubula kwani nti temuli muntu asobola kwogera. Ekyokubiri osobola otuleetera obujulizi nga waliwo akuba amayinja. Ekyokusatu Museveni ye atandikawo Uganda oba Museveni bw'avawo Uganda tebeerawo. Gwe twagala kubooza bw'ayingira amagye g'osuubira n'abagalimu bwe mwe mugenda obbategerera mpaka amagye lwe ganaavaawo. Amagye tegavaawo gajja kubeerawo mpaka ne Uganda egenda kubeerawo mpaka. Mukulu ebigo by'okutiisatiisa twandisuubidde nti bandibadde byavuddewo dda olw'ensonga mwe muteekawo okulonda bwe mba temwagala kuvuganyizibwa oba kwogerwako okulonda mu kujja olumu as simple as that. One gwe tokimanyi nti ng'omunnamagye sina mutendeke munnamagye kuba bano bagenda okuyingira amagye nga tasobola kuwandiika linnya lye. Gwe tomanyi nti ssemateeka akugamba munnamagye toteekeddwa kwenyigira byabufuzi. Tokimanyi nti ssemateeka akulagirira nti okutiisatiisa kimenya ssemateeka. Ne gwe noddaawo ne mutiisatiisa abantu simanyi NRM kati kankubulire Lwasande. Oli Lwasande olw'okuba nti oyina emmundu awo. Emmundu oba teriiwo teri Lwasande oli Lwasama kubanga byonna byoyogera basing on the reality obyogera oyina emmundu. One, ensi Uganda yaliwo
n'abagisookawo baagivaamu n'abaliwo baagivaamu n'abaliwo mugenda eri abagenda ojjiddamu naffe tugenda kuvaawo waddewo abalala. So in the best interest of all Ugandans and the next generation, I think we should fight harder to change the narrative of those so-called we fought. We fought for who and who sent you in the bush? The reason as to why all of you went to wage a war on the previous government is because you had your personal interests, which interests now are visible, that you are creating an empire, which empire was kept under the bed. Nobody knew about your mission, but as we speak right now, we know your mission. It was about all keeping the Tus Empire 50-year plus, which is now being dismantled by the generation which is taking place right now. So I'm not surprised to see these ordinary people, the so-called generals, the uneducated fools coming out to threats to intimidate people about their rights. We are not intimidated. If you set up elections, it's a free and fair election. Anyone can be challenged. The winner takes it all. You understand? So coming out intimidating people that you fought, who sent you in the bush? Can you provide evidence that one of your relatives, friend or family member lost his or her life in the Royal War Triangle in the 1980s? It was Baganda, and there's still Baganda and other tribes. Stop intimidating people. Mulekera okutiisa abantu. Toyinayo wadde akakoko akalujumba akafira mu lutalo. Toyinayo wadde omwana wa Muganda wadde ani yenna yafa mu lutalo. Abaafa baali Baganda. Nakati mukyatta Baganda. Mwe mwajja mulina ekigendera kyammwe, interest zammwe. Ffe tetwalina bigendera. Ekigendera ky'Abaganda kyali kyakunula ggwanga kulire kalitambule nga bwe lirina okubeera. Mwe mwateekawo okulonda. Okulonda kitegeeza nti mugenda mu open debate ne mukubaganya ebirowoozo. Asinga ebirowoozo yagobawo obululu. Bwe muba nga temwagala boogerako nti mwalwana. Okulonda mukugjeewo, as simple as that. But provided omuntu yenna buli muntu yenna azaalibwa alina okwogera. Ne bwe tugenda muleeba omukazi n'azaala. Omusawo afuba okulaba nga akaana kano at least yakasunako kakuba omulanga. Bwe katakuba mulanga eba tabbu. Kubanga baagala bamanya akaana kano kanaayogera oba kanaasobola okukaaba. Kati bwe tubanga mu ddwaliro batuzaala batusuna tukaabe. Ogaana otya omuntu w'okwogera okukozesa constitutional right ye nga temwagala muntu ayogere? Please bajje no mwenda buno baka bamwe ne bannamagye. Amagye is a service to protect Ugandans and their properties. It's not a personal entitlement. Anyone can become a serving officer, either in prison, in police, or in army. It's not an entitlement that it's your family to come out to intimidate people. No! Anyone can become a soldier. The reason as to why now there is that there are so many Banyarwanda who have got involved in the army, because it's high time to come out to show the public that now we are in Tutsi dynasty, we are under occupation. But previously, you were hiding that you are not interested in the 250 master plan. Right now, it is visible that you are carrying something beyond our understanding. But right now, we know exactly what is taking place. So intimidation, it won't work. And you are just remaining with a few years to live with this planet Earth. Whatever you're talking is going to be on record. I don't know whether you have kids or you have grandchildren. They will suffer because of your stupidness or your madness. Any statement you make on TV, on radio, that statement represents your children, represents your grandchildren. They are going to be answerable for the crimes against humanity. Remember, one of late Gaddafi's son, right now, he's in Lebanon facing charges, which charges were committed by his father many years ago. The boy was very young. He knew nothing about that crime, that one of the Lebanese citizens was killed or murdered in Libya. But after the fall of his government, the son of Gaddafi ran from Libya to Lebanon. He was arrested there and was charged according to the death of Lebanese citizen during his father's what?
his father's was blue. So the same thing you are doing right now, coming out publicly to intimidate people. You know that you have a family, you have grandkids. They will face the same consequences Muammar Gaddafi's son is facing right now in Lebanon. Oshitegedde bulungi nno. Ng'omunnamagye woli jjero woli kano wali ani mulekera okutiisatiisa bannayuganda. Emyaka mufuze emyaka 4. Muteekawo okulonda nga mwagala bavuganye. Muwoza mwalwana application mwagikola nga mugenda mu nsiko. Mwagenda kulwana lwa personal interest. Buli kimu kifunye. It's high time nazino bulungi atera na nyuka. Nalime wagonda nyuka. Bwemba temwagala kubavuganya mujjewo okulonda. Buli kikolobero kye mukola omwana wa muzukulu wagenda kisasulira. Ng'obudde butuusa. Nkunyumiriza omwana wa Gaddafi batta omusajja mu Lebanoni nga kitawa kyafuga muvubuka mutonyo. Gavumenti bwe gwanadduka Lebanon bamukwata mu musiba. Ne bamuvuna n'emisango tekiyeeta bamukutta. Kati mmwe mugenda kujjawo ekyokutta Abaganda akakadde kamu n'ekitundu eruweero. Mugenda kujjawo obujulizi obulaga nti mwetaba mu kitta bantu e Rwanda. Mugenda kujjawo ekitta bantu ekyali Kenya, South Sudan, Somalia, Congo. Mugenda kujjawo ekitta bantu ekyali mu Buganda ekya Operation Wembule. Bwe mwattira bakadoogo bonna abaali basimattusa olutalo lw'ekinaana. Mugenda kujjawo records ezo. Kamba buulire mwenna muddemu amagezi. Operation Wembule teyateekebwawo nti yali enoonya babbi. Operation Wembule yateekebwawo ng'enoonya abaana bonna Abaganda abaali bavudde mu nsiko abaasimatuka. Bakadoogo. Bonna ne babanyiga omu ku omu. Kubanga bali bakimanyi nti abaana bakyalina emmundu ate balina skills, famire zaabwe zaali zittiddwa nga balina okwerwanako okufuna obugagga bano baawamba. Kankujjukize. Ennyumba zonna eziri mu Kampala ez'ebbeeyi zoolaba nti eno ya Major Gundi, eno ya General Gundi zaalina bannyinizo Abaganda. Bonna abasajja baaziwamba mu Kampala. Ngambye mu Kampala n'Entebbe. Strictly Kampala n'Entebbe. Buli nnyumba zoolaba nga z'amaanyi ng'oziraba nkadde ziruddewo zaalina bannyinizo baabatugumbula efamire bazisaanye ne batwala amayumba ago. Mulimu Kampala mukadde, mulimu Mengo, mulimu Makerere, gende Kollo, gende Muyenga, gende Ntinda, genda ku Gabaloodi, genda buli wamu wonna w'omanyi ebifo eby'ebbeeyi amayumba agalimu gonna bannyinigo batugumbula. Bano batwala ki? Ne batwala ebintu. Amataka ne batugumbula. Ne batwala ebintu. Mulowooza nti abantu bano tebalinaako relatives. Era mukyali mu nkola egamba nti mugenda kutta abantu mutwala ebyabwe. Mumuyina monopoly nti mugenda kubeera mu bulamu n'okusigala nga temuvuddewo. Notta omwana, notta kitaawe, notta nnyina, notta n'abooluganda. Mubalumba ne mu diaspora ne munyiga omu ku omu. Yonna nangu ne mubatta ne mbamala ne mutwala ebintu byabwe. Muli against Baganda, muli against Banyoro, muli against Batoolo, muli against Bakonjo. Entebbe radiyo yonna mugitutteko amataka mugamba wuyo yasembeyo okubeera victim. Gwe baakubye amasasi Entebbe kati abaana basobola baguzaayo. Baguza mozita Australia baguzaayo. Baganya ofuna justice. Zonna 7 hills ezikola Kampala kwaliko bannannyini mataka babatta. All the 7 hills of Kampala were occupied by Baganda. Rich Baganda, they were massacred. And those government officials took over their properties. Obusozi musanvu wonna obwa Kampala abagagga Abaganda baaliko, Abatoolo, Abanyolo, Abalugwala bonna baaliko babasaanyawo abasajja bano batwala ebintu byabwe. Let nobody lie to you. Even those called retired generals, they still own those properties. Abawummula amagye, simba bano Magisa Muntu, simba bati Nfunza, baani bonna, they are still owning those properties bakyazirina in their names.
bakina mama mbabazi basamo kuteesa bani buli kimba kirina amataka bagalina gonna n'amayumba g'abantu gwokimanyi nti amataka agali mu Kampala mukono wa Kiso kino kankikunyonyo kigenda kujja enviri ku mutwe amataka agali mu Kampala mukono wa Kiso Entebbe ezo areas nnya mu Tefe Trust Bank babbiramu ebyapa awo mu 7 ne tugenda mu Uganda Commercial Bank UCB ne babbiramu ebyapa ne tugenda mu Greenland Bank ne babbiramu ebyapa ne bank ende bagenda babbe ebyapa by'abantu ng'abitwala yensonga lwaki olaba abantu bonna mu Kampala mukono wa Kiso buli omwazi nga bantu teka ettaka ate naakola ki kubanga be balina bukimu bulijjo tomanyi lwaki mu 7 yakola campaign posting we are protecting our gain. Those are their gains. They have looted that nation. Babye gwanga ba protecting babye. Ba protecting babye. Carlos Katsangambe the cooperative what? Even the cooperative bank, ye cooperative bank, zona bank zali mu Museveni nga yakawamba. Zona zali mu ebyapa by'abantu, zona bazitwala. Kati eyo tovuddeyo webintu biwanvu nnyo bikwasa n'obusungu mwana. Bikwasa n'obusungu. Watamanyi history wa Uganda na politics wa Uganda. Bonkulango yogera byobozibozi by'ekisiru ku social media mpulira obusungu mwetemanje tujja busungu kankunyonyero katono. Economy ya Uganda yonna yali ebesinze kuba na Uganda kati economy ya Uganda ebesinze ku mu China na mu Yindi mu Ethiopia mu Eritrea mu Somalia bana Uganda abajje mu business. Waliwo key businesses ezali zimiddeko economy ya Uganda nga zicontrolling Baganda mwe mwali transportation oba transport era bazitanga basi za Baganda wachalo basi za Baganda walinga cooperatives zonna esingo bungi zali za Baganda Abaganda balina ebyuma by'emmwanyi buli luguudo olufuluma lulingira Kampala kwaliko by'emmwanyi ebitasuka by'emmwanyi 10 byonna byaggwaawo. Abaganda baalimanga, Abaganda baasuubulanga, amasomero agali gasinga obungi gaali g'Abaganda, bakasolerwanga n'abalala bonna baabatabala babaavuwaza. Bwe twogera ku politics ne history wa Uganda mu Uganda nosa omwana ng'asinika ebinyo ku social media yogera bitakwatagana, abantu balina obulumi, abantu basirise. Nkubuuza Uganda almost eina million ezisukka wansi w'ennya ku kitundu bannayuganda baafuluma eggwanga mu nsi zonna. Millioni 3 n'ekitundu zonna z'Abaganda. Nkubulira abantu abakuze so si bano abaana bazadde myaka 6, 8, 10. Millioni 3 n'ekitundu zonna z'Abaganda. Kiki ekibaddusa ensi yabwe batabuseeko nenga kigenderere. Gwe tewakulya nti akedi zonna mulimu ey'Omuganda. Abaganda manya ebibox. Busoga ye yali industrial park ya Uganda, Jinja yali industrial park ya Uganda nga kyetuva amasomero gonna ogenda okulambula abaana bonna. Tusasula akasente katono basi ne zitukima ne tugenda tunywa soda ne tuli eberenge ne tukola buli kimu ne tuva nga twetisse nodda ku snode waka ne baga twagenze kulambula ng'ogenze kulambula. Busoga kye kyatuka ku Busoga yali industrial hub ya Uganda. What went wrong ku Busoga? Because of the poor leadership ne system yabwe y'okwavuwaza abantu. Kati waliwo kye nawulidde
eno proposal mugirinde eyinza okujja bino babajjako emikono gyammwe ne details zammwe gye muddukidde mu nsi nawuliddeko mbu Museveni aproposinga okunegotiatinga ne gavumenti ezimu mu diaspora mbu bannayuganda babenga ku ssente ze bakola mu nsi ezo Uganda efunako at least either 2 to 5% omusolo ku ssente ze bakola as long as oli Munnayuganda naye siroza ne kinaakola proposal eyo gyeri manyi kuno kuliko abaakiwuliddeko proposal eyo weeri nti Munnayuganda yonna gy'oli bamaze okujja koditi n'okumanya enfuna na buli kimu kyonna bajja ku negotiating ne government nti Bannayuganda bali mu nsi ezo at least ku ssente ze bakola babajjeko omusolo gwa 2% nga gudda mu gavumenti ya Uganda mujja kiwulira nakiwuliddeko nkyakikolako forensics nkyakinoonyerezaako nenga nakiwuliddeko mayinze ganti kyembako na confirmation nzija nenkikuwa kyempuliddeko nenkusumirako n'okola ki neweetegereza nakiwuliddeko samwoya nenga mukyetegereze kiyinza okujja bino byonna agamba nti politics akwatako muganda wange lwaki buli kintu kyonna ekiyitibwa nti oli Munnayuganda that means you are property of the Republic of Uganda. The country is managed by the government. The government led by the people. Which people? It's you and me. We are the pillars of the tax. Fempagizo musoro. Buli sente gyokwata yonna n'ogisasula etegeeza musoro. That means you are contributing to the development of the country. Buli sente gyokwata osasulira okulaakulana kw'eggwanga. That means your responsibility. You are responsible for your country. Kitegeeza politics akwatako. Oba oyagala oba toyagala. But when you come publicly you say that I'm less concerned about politics, you a fool. Time was a fool. You were foolest. Ekyo kyange nze nkitaddewo. Bw'ogamba nti politics takwata kuli musiru emirundi busiru ate oli musiru ddala. Lwaki? Katuddeyo kemabega. Walinga wakayimba oba ani yali yakayimba? Yali Fred Masagazi. Asi Eclair Kawani yali Fred Masagazi. Yayimba nga atanna wa musolo ng'olabye ennaku. Akayimba konkamanyi. Kati omusolo gwedda gwabanga gwa kaadi gwavanga ku 15 ku mutwalo twali bidina ekintu kwesa tuneogwetano ng'omusolo ogwo buli Munnayuganda aweze emyaka 18 n'okusasula omusolo ng'omusolo bagukwatira mu station mu butale mu chaachi ne mu kuziika na buli wamu naye era during that time ebibala bintu byaliwo buli kimu nga kitambula abantu balina seninga batebasasula misolo nga bayinza okugoba emisinde okusasula kadi y'N1500 ku mutwa nga bakugoba emisinde omuluka gwonna ne bakwata bakuteeka ku mpingo ku miguwa ne bakusibanga batwala ba slaves kusasula naye omusolo ogwo gwali nga gwambiriga abantu ogusasula akayimba bakali ka Masagazi simanyi manya neerabiddemu akayimba ntatanna wa musolo ng'olabye ennaku kati akayimba ako byange essaawa zino omanyi nti omusolo ogusasula indirect naye nga tomanyi value ya musolo gw'osasudde bw'aba jjajjaffe ne bakitaffe badduka mu musolo gw'1500 nga luli akamwanyi kaaliwo aguli kali kyaliwo kati nga gw'omusiru tomanyi na musolo gwa ssente meka gw'osasula olunaku then you are full. Oli musiru emirundi busiru taimozi busiru lwaki? Nazi kuno musolo basasulanga gwa 1500 ku mutwalo gumu kitundu kwesatu. Yes, Fred Masagazi. Wabale nyo olega kana Fred Masagazi yimba tatana musolo ngolabye ennaku. Omusolo gwabalanga gwa mbirigo. Nga bakazi tebasasula musolo ebiseere bya musolo gwabiranga wabasajja bokka kasoze myaka 18 ngujja gusasula boya galabato yagala. Nengo ogenda okulya ku macha kwato yo ya omusolo gwa 10 ku mutwalo ku 13 ku mitwalo 3 nga abantu ng'emisinde gibera ku kyalo. Nga bakutwala kugombola mpaka lunda sasula omusolo. Na ye kati osanga ye embaata ya neti ng'olunaku sente zafulumya okugula products bw'ogatta omusolo oguli ku buli product gya buli kintu kyaguze manyabo
ningi yembata ntisobola kutegera nti bagidda bulingo omusolo okera ku machano okwata emitwalo 10 n'ogenda okushopinga n'ogula kasaketi k'omunyo kaliko omusolo n'ogula pads ziriko omusolo n'ogula colgate aliko omusolo n'ogula sabuni aliko omusolo n'ogula airtime aliko omusolo n'ogula data aliko omusolo n'olinya taxi aliko omusolo ogenda okuma olunaku lwokka lumulumu ng'oyinza okumusasudde omusolo gwa mitwalo ng'egi ebiri omwezi omusasudde seremeka kyetuyita indirect tax bw'omutamanyi politics tankwata nga buli lunaku bakukyajinga omusolo ng'ogusasula indirect nga tomanyi nosasula ne value added tax bagobanga basemaka bajjajjaffe nga bagoba emisinde wuuyo ekimudusa tiketi ya 10,000 ku mutwalo nga jjajja yinza ofutuka emisinde nengera ebiseera bisera seteteza oba tebaddayo tebagala kuwasala busasula musolo kimanyi ebiseera bimwanyizaale buli kimu naye nga abajjajja tebasasula musolo nebakitaffe ng'emisinde oyinza okulya emisinde nga bakuba ne wuuli ng'ekiddo kyagudde kya musolo kati ekyo bwe bakijjaawo ne babaterawo omusolo guli indirect gw'omutamanyi gw'omusasula kati lwaki babatera omusolo guli indirect Museveni agukuŋŋaanya kati wane wali okulya n'okukomba essowaani comrade wange ali kuno njala kubuuza osobola okumbuulira nti omaze ebbanga ki nga totula ku ledio okuli basoma budget ya Uganda ey'omwaka oguwedde ogimanyi ey'omwaka guno oba ey'omwaka oguwedde oba ey'omwaka guli njagala ombuulira budget ya myaka 10 mabega gye basomye ng'ogitegedde nekibasomyemu ng'okimanyi njagala ombuulira budget ya Uganda gye basomye 10 years ng'ogimanyi wabula Museveni kyeyakola kiri bwe kiti mu budget z'abadde asoma zonna alinnyisa ebintu byonna talinnyisa mwenge alinnyisa ebintu byonna talinnyisa mwenge lwaki 1 akimanyi nti bw'akuwa eddembe onywa omwenge weerabira ebizibu kyovula nti amabaala mangi nnyo n'abatamiivu bangi kubanga bw'anywa omwenge tagenda kuddamu kulowooza ku byabufuzi naye nga n'omwenge gwanywa guliko omusolo kubanga ye kyayagala mukole ki mubeere eno nga bwabba kati muganda wange todde onogamba musolo ensi tekwatako ensi ekkwatako ensi ekkwatako bulungi nnyo mbeze politics tayankwatako buli lw'okwata wallet n'ogijjamu ssente n'ogula ekintu oba osasudde omusolo buli lw'okwata ssente n'ogula ekintu oba osasudde omusolo ng'obadde okimanyi ne renti gw'osasula ewalandiro di kuliko omusolo obadde okimanyi oba tokimanyi okera ku makya n'osindika ebinnyo ng'osenya akasenya kaliko omusolo ne kologeti aliko omusolo obadde okimanyi ng'obadde okimanyi n'amazzi g'onywa agattaapo galiko omusolo obadde okimanyi n'amasannyalaze g'osasula galiko omusolo tivi gy'osasula eriko omusolo data gw'ogula aliko omusolo mobile money okuzidoonya mobile money n'okusindika mobile money tosasula omusolo tubikunnyonnyolera okobitegeere nti osasula omusolo politics akwatako who control that money? Politician. Ani alonda politician eggwe kyekiteesawo okulonda kuba politician ya controllinga ssente zo n'omulaba nga atambuza omuntu nze politics tankwatako mujja bitegeera mpola mujja bitegeera ku kifuba mujja bitegeera wano tubagambira buli munnayuganda situka lwaki eggwanga balibba ng'omusolo guno gukola e Rwanda gwagenze ne gukola mbatereddeyo video ya evidence ya masaka eyabadde e Tanzania kweri sigenda gizanya wano wala sijagiza mbateredde ku Facebook account zange zonna eyo masaka jeri ya senyeni kweri mugenda kakasa abakikoze bani bantu ba Museveni sente ze za Uganda omusolo gwo gukole Tanzania kati gutaddeyo Samia Suluhu gukole Rwanda guliyo waliyo Kagame gukole Kenya waliyo Ruto gukole South Sudan waliyo Salva Kiir
Congo gutadde butesi maje nga bali mu protective combat bakuma bintu byawe okitegeera kati gwo omusolo gwo gutambulira omusolo gwo hamu kyavudde akugamba mwefula nti muli banna Uganda temwina maanya manyi muli banna Uganda mwina maanyi ki mumayi banna nyini enseno temwina maanya temwina kyemusobola kukola ka video mwakalabye ng'akudali abasuubuzi no hamu ayogera bw'ati wano hamu wakabano kyobosooka okumanya Museveni doesn't associate with someone who doesn't have a background of akabano. Museveni doesn't associate with anyone who doesn't have a background of akabano. Either you are a foreigner or oli wakabano. The system yawe chobola ayogera anyhow ngabege mwanga nga ayita nancha mutemuna kyo mujasobola temwina maanyi kubanga amanyi je mu mentality ye ne Museveni tasobola kuvaako kukitegedde temuna kyo musobola temwina buyinza mumanya abayina obuyinza mukulu ngabege mwalinga ayita nancha n'engalo za nti Uganda egenda kubira omupakanya gwe mu muganda wange akaddeko kajja ojja kusasulira buli kikolobero kyokoze banna Uganda ng'obudde butuuse omanyi tugamba munake dawulidde buddongo obudde butuuse obudde bugenda tuuka mu kaseera akatali kawala nnyo mpawe kaaga nga buli omu alina okuyitibwa atandika okubitebya lwaki gavumenti bw'ekyuka ebintu bingi bikyuka abaali ab'amaanyi bafuuka abanafu abaali abanafu ne bafuuka ab'amaanyi abanyagibwa ne baddizibwa ebyabwe abanyazi ne bagibwako bibanyaga ompulya bulungi nnyo kati buli omu lwana nnyo yabbibwa weetabe mu kujjako Museveni buli omu anyigiriziddwa weetabe nnyo mu kujjako Museveni kubanga bw'otajjeko Museveni basomesezza abanyigirizi abalala bangi abagenda okunyigiriza abaliwo abalinze naye tetugenda kulinda abanyigiriza abasomeseddwa abala okunyigiriza ffe ab'omulembe guno bajjajjaffe banyigirizibwa bakitaffe banyigiriziddwa naffe batunyigiriza yensonga lwaki tuwogera tusevinga generation eddako erebe kunyigirizibwa nziramu okutegeeza eggwanga Uganda liryo toyinaayo ggwanga ddala yensonga lwaki oyitibwa munda Uganda ne bw'onoogenda e Kenya bagenda kuyita foreigner ne bw'onoogenda e Tanzania bagenda kuyita foreigner ne bw'ogonderwa ne bagenda kuyita foreigner ne bw'ogenda e South Sudan bagenda kuyita foreigner ne bw'onoogenda wa because kubanga oli munna Uganda tolina nsi ndala kati lwanira ensi yo nga tennakuwa kulwanirira ng'obudde bukyali nyongera okujjukiza gwasumagidde ng'ate oli mu kweyalira nga bw'onootuuka mu katandaalo okoleyo ki abasomi byaffe byetulaga nti eggwanga ewaffe tubadde abagwira ab'ebika ebyenjawulo abali mu ggwanga ne bayita Amerika eggwanga etyo lyali abasajja abali abamagulu meeru eggwanga lyali abayindi abamyufu bagenda batulibwako mpola ne batuuka okuba kati situya nti bawera n'obukadde obuwero bubiri mu ggwanga eyo yenkola yeemu tebawa byakusoma tebafuna mirimu tebenyigira mu byabufuzi babeereyo babalabirira ng'abaana abato babateekamu ne sisitimu ey'ekizaala ggumba kye bakola mu Uganda tunulire kiri ewa kojja wa Yesu kye bakola kye bayita occupation. So if you are fooling yourself sitting there that you are less concerned about the politics, the matter of the nation in Uganda, you are fooling yourself. Because the occupants or the occupiers, they are ready to occupy their country because they know the biggest number of Ugandans are full. Yes, Rach Museveni yagamba, it's very easy any fool to stay in Uganda. Abasiru bangi basobola okubeera mu Uganda. But any fool can survive in Uganda. Mugoberere nnyo statement za Nyandwe. He knows that the biggest number of Ugandans are full. Kubanga akimanyi. Akutta n'osinika ebinnyo. Akubba n'osinika ebinnyo. Olya bulungi. N'akujjako ettaka. Nga tunaakola tutya munnanga. Ate be balina amaanyi. N'akugulako omusango nga teguliyo n'osirika. Ompulya bulungi nnyo. N'agenda mu maaso. N'akuba omuntu essasi n'agenda naye mu maaso nga teryamuvunaanyi. Okitegedde bulungi nnyo. Mbajjukiza bagamba nti sensitize your kids mbabuli omulabe wa Uganda yaani. Era ndi musanyufu nnyo abantu b'omu Mambuka. Ndi mbasanyufu nnyo abantu b'omu East.
n'abantu ba Maserengeta basiriza naye ndi munyiivu ndi mwenyamivu okulaba ekisajja n'ekikazi ekyogerwa nga kitaddeko uniform ya kyenvu nga kyemagazza ng'akabwa akasibe ku ggaali nga kimegeredde ng'ekikwa ekiraba eyalidde mbu Museveni for life, Museveni Buganda for Museveni. N'omutunuulira n'amaaso ne gakuluma n'omutwe ne gukwetooloola. Ebijja bye bajjajja baabisaawa olw'okuba tebyagala kukola. Biriya bitumbidde biringa entuumu za kasasiro kubanga byagala kulya. G'oŋŋamba otya mbu ensi yo giryamu suwaani y'omuceere n'ogyambala mu t-shirt mukuba otegeera bulungi nnyo. Ensi nnene okusinga ffe. Ekikuyisa folera mu nsi gy'oba ogenzemu kubanga you are not supposed to be there. The country you are living in right now, you're holding that passport. There are people who fought for that country some time back. That's why you can't get the same benefits as the person who was born in that country. You can't get the same benefits. So, mulwanirire ensi yammwe. Abantu b'omumambuka abalaze nti ensi bagyagala. They are willing to bring back the freedom and the liberty and the ownership of the nation. Niyo sange bikazi biganda kimu kutambuza n'omutwe era Museveni abeerewo. Museveni abeerewo. Otegera bulungi nnyo. Ku myaka nkaaga gy'olina bakufuza ekaana. Constitution esiyo myaka emeka, esiyo myaka olina okubeera kufuga ebisanja bibiri bakufuza ana. Otegera bulungi nnyo. Omwana wo tasoma afuna passport kufuluma bweru wa ggwanga bamutidde Saudi Arabia amuseeye Museveni. Otuuka otya okuba Omuganda kati ng'osula ku fuuti 12. Ofutuuka otya okubeera Omuganda ng'osula ku fuuti 25. Otuuka otya okubeera Omuganda kati ng'osula ku fuuti 22. Otuuka otya okubeera Omuganda nga kyokyapangisa mbwa mmwe mu ggwanga lyammwe. Edda ennyumba z'abapangisa zaalinga z'abantu abaakolanga mu gavumenti nga bava mu bitundu birala by'eggwanga. Okupangisa tegwali mweze gw'Abaganda nno kubanga Abaganda lwawazanga emyaka 18 wali osajja kudde kuba kitawe yakutemeranga ku kibanja oba wagendanga n'osaka ne weegulira kubanga ettaka lyaliranga lya liisi. Era ng'Omuganda asinga okubeera n'ettaka eddono ng'alina ekg. Omuganda omuvubuka embulabulevu ng'alina ekg emu. Kati mugula fuuti 22 Abaganda mugula fuuti 25 5 mu Buganda. Ani akibatuusizaako? Munyarwanda Museveni. Video wedde tujja senkana ku Sande. Mweraba. Awulidde ng'onyiize obutwa bwa layisi n'omugwa gwa layisi osobola okugweyimbamu ogwa kabugu tunakuzika ku ddakiika ezidda tugenda mu Uganda apya. Mukama baakumire. Mweraba.